to rejuvenate. Okweddaabulula. To become younger again. Okwezza obujja. Waliwo species ezimu which do rejuvenate ezeddaabuluza. Naye si buli kitonde nti kiddamu ne kibikaminga yanga again. Kijjako eddiba ekkadde enswera n'etambula n'ebeera n'epya. Museveni ali mu batono ennyo Allah be yatonda n'awa. Kubanga Mungu bwe yali ayogera ku bantu abo amanyika kankukomeko mangu nnyo nga tetunnagenda wala. Saagala tudiscussing President Museveni. Njagala tudiscussing omukulembeze. Anti njagala ndeeta example. Mbadde ndeeta example just. Oyagadde mukozanga case study. Salamu alaykum. Museveni case study lwasonga. Mungu bwe yali ayogera mu Qur'an yagamba ku basajja ababiri yayogerako abantu aba. Babiri. Yasooka n'ayogera ku musajja bamuyita Lukumaani. Lukumaani yali musajja muddugavu nga mulubbi. Ate tiyali nnabbi naye nga mugezi nnyo. Mungu n'amunyumizaako kuwa ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam wala kada ataina Lukumaani hikima. Mazima twawa Lukumaani okutegeera. Yali musajja mugezi nnyo to the extent nti Mungu yennyini amunyumizaako ku mukwano gwe Habibi Allah mu Qur'ani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ayogera ne ku bali abalala ababiri. Nagandi walakada ataina Sulaiman wa Dauda al-ilma. Mazima twawa Sulaiman ne taata we Dauda okumanya. Kigama tekyali kya buli omu. Okumanya Sulaiman kakulyeka nakagenda Sulaiman we yagalira mu kumanya. Sulaiman atuuka wasi omukyalo omupya omugole. Omukyala yali munaddiini nnyo nga tayagala kwefungula. Naye nga Sulaiman yagala kulaba ku mutungwe. Kati ejjini ne limugamba nti kiki mukama wange ekibadde. Balina n'ejjini abantu bali tebamanyi kitambula mu maaso naye nga ye Mungu yamuwa okumanya. Jjini ne limuga nti kiki ekibadde nti mpulira njagala kulaba ku ntumbo ya mukyala naga ti kyekyokka mukama wange mpa eddakiika 2 n'atuwa eddakiika 2 ejjini ne lireeta endabirwamu egiteeka mu maaso g'omukyala. Omukyala yalowooza nti alinnya mu mazzi n'asitula ki engoyi. Sulaiman n'alaba ku ntumbo kyanga kamande ekyo tekiwedde okwo kwe bayita okumanya naye si kwa buli omu. Kale bwe tuba tugamba advantage and disadvantage oyinza okusanga abasajja ab'omugaso nga ba Clinton ba Obama tisinga baali nga America yali ewangaaza abakulembeze. By the way ne ba university professors n'abalala bakola research ne bagasinga kibadde kisoboka twandikyusiza constitution ya America Clinton n'asigalako. Ne ku Obama babaagala nga bakoze bulungi nnyo. Clinton yakola balanced budget ya America in 100 years up to now tebanagibalansinga ekyadagala. Naga musajja wanjawulo. Naye kakati tunuulira bwe yava naffe Africa bwe tukaabira. Trump yayonoona buli kantu konna. Biden yali mu kutta bantu tafa nayo. Anyumirwanga muno kandi kunya anywa kasoda akawombo baka akachunga buli we bataiba nagati babongera abo batwamba pumba. Bataiba yuti muntu wawa atalina na asisi yonna. Wolirwa singa wali America abakulembeze bakyusibwa titwandifunye kizibu kya Trump na Biden. Ko Obama yandibadde akyafuga. Kakati eyo nayo ye advantage. Ate disadvantage nti Mungu bwakuwa abantu kyotegeeza nti kiyinza okubaamu akalungi olw'enkizo ebeera ku mukulembeze omu nga ye nga principles yonna bw'onoogiteeka ku mulala ng'ate era kyova olaba kyoluvannyuma lw'ono omusajja omukulu yagenda e Mozambique n'agenda e Zimbabwe n'agenda e Namibia n'eri Oliver Tambo bazikawo abantu 7 gyetwabadde kaweweeta bagiyita Oliver Tambo. Ye musajja yali munne wa Mandela. Mandela ali mu komera ali omukulembeze wa African National Congress. Bagiyita Oliver Tambo School of Leadership and Pan-African Center of Excellence. Kati bw'otunuulira isole wa Museveni ne wa magezi ge n'embeera tikikuyigula kulowooza nti buli muntu abeere nga ebisanja biri tibivaawo. Era Museveni ono baabwa masikini okusinziira ku kyenalabye kaweweeta. Okujjako ku programu eno agenda gye nkugambye without trusted cadres nti ono anaddawo kale ng'anaatwala programu yaffe nga bwe tugyagala oba wa mululu. Kuba twatunuulidde ebyo byogagga bya Museveni ng'alinga eri Amini. Olina ennyumba ya Amini ky'omanyi wano mu Kampala.
Naline bali nyumba je babiranga mu kanjo cha. Akayumba yumba. Kanga kayumba yumba. Kuba president n'abasajja bwe tunulye mu Kampala balinga. Ngera teka sana. Balinga bano balukwabo. Abasajja oluyingira mu parliament n'afuka biliyoniya. Nayo musajja guyubira ko nayise omugagga. Ani mu president Museveni mugagga. Baina wiba bamukola ko ne interview no za myaka gy'ekyende. Oli nambuza nti naye otunulira entezo zoyina musajja olabo yali akyali ndindako n'agamba nti of course nze ndi mugagga era sibangako mwavu. Kati bweyagala kutuga nti alinga ate obugagga bwa Museveni babwesibwa bubbi. Era si kyeŋŋamba. Kyeyakola okimanyi. Yaddira ffe Abaganda balubuubuuka n'emisinde abaagala ebyamangu. Muganda waffe twamuyita kiwanuka. Si yamuguza kisozi n'akyazi n'agenda agula wali gundi Rwenzori House. Yo lwalo Rwenzori House teri ku CPS nti kegulu n'ensi dikoze eki. Yo n'amanya nti bwenteeka bwente buli mwaka ente 1000 luba luzadde mmeka. Bwe bugagga bwe masikini nesi kugamba nti buli ssaawa agenda mu Bank of Uganda nabba. Oli musajja mulaalo. Oli wenkole. Asiri mulaalo. Kale oli wenkole. Musajja munyankole. Munyankole. Era fa abalunzi betuyita abalaalo. Oli mulunzi oli mulaalo. Oba toli mu musaayi kuli ogw'abahimba naye oli mulaalo. Kankubulira amazima. Njagala ombuulire ng'obadde n'ente 5 oba 10. Mu myaka 3 obeera n'ente mmeka. Ng'obadde totunze Katonda akuwadde omukisa zizaala. Ziba ziwezege gemazima. Webalisewo. Kati bwe bugagga bwa Museveni masikini. So siga nti buli kiseera agenda anyagulula nga bano betulaba ababbi baali. Kakati abo tulina batono, tulina ba trusted cadres. Yandi bali tena okuvaawo yavaawo dda. N'ogenda okutunulira omusajja gwe mwesiga nti ono bidandisali ng'abuubuuka. Ekitegeeza nti if I can quote you well, eyo nsobola gitwalanga disadvantage y'abakulembeze abalwawo. Kubanga kali kenna kootinze nti oluusi bwe bamala okuvaawo ate byonna bye babadde bakoze byonooneka nti disadvantage yaabwe balemwa okuzimba abali baddira mu bigere batambuze idea yaabwe. Babazimba. Ne baddaawo bo ne baconcentratinga ku kintu kimu kubeera mu buyinza. Abatunuddeko mu bisenge by'ebyobufuzi mu state. Hafu ya deep state kubanga deep state situgituukangamu. Yo level 3. Babadde no mu level wansi. Naye obwongo ati ovude obwongo babu brain washinze. Bakutisiza nnyo. Ekyabayambye kyabadde ngoyo beranga aganti wabadde bweru kati. Ekyabayambye kyabadde ekintu eki. Tibye byabasomeseza byabadde bikwatagana n'ebyemmanyi. Kyakuganda America ekolawo eddiini nagaiti bano badunga bamungi. Nga Gaddafi bwe twajja e Kampala mukadde. Okimanyi Gaddafi bwe yajja e Kampala mukadde byatugamba. Kyoyo Museveni yajja alwana nganziye Gaddafi yalina ne Idi Amin. Okimanyi n'abalibi abajasi baaliwo nga balwanyisa abakombozi. Nakati oli yaveeri ng'alwana ng'atenze emikuluda lwa Amin tumukola ki? Tumulwanyisa. N'atugamba nti hadha huwa minhu kakati olwaliwo mbategeeza ono wamufe. Member of Pan-Africanism. Ono wamuki? Wamufe. Ono Museveni wamufe kati. Kakati ono Museveni yagenze n'addira ebintu bye bikwatagana n'ebyange naye tutunuulire abaluddewo nga bayambye ennyo eggwanga lyabwe. Ate obuzibu gwe bwemugamba nti amawanga gatabanguka baabuwe tigatabanguka lwakuba nti abakulembeze bali abaluddewo we bakivuddeko kutabanguka. Abatamanyi balowooza ekyo. Naye tutegeeza eggwanga era simanyi oba tulifuna omukisa ogenda nga tusomesa abantu ba Uganda bonna bakitegeere. Amerika ne Bungereza bakikola strategically. Libya tebulwanga mukulembeze asobola kitebenkeza nga Gaddafi. Bakikola strategically tekiba. Iraq tekiba. Syria tekiba. Bwe bamaze obuwanga obwo bonna obubadde obulandira bwa Russia ne bagenda eri omukulu. Kankomyewo abakulembeze bwe balwa mu buyinza. Yes, batuuka embavu z'okuwa ebiragiro directives ne zifa. Abaana abalala b'esseesi nga bwe bawa ebiragiro tebikolerwako. Abalala nyinza n'okuwa ebyokulabira. Wano mu COVID president yayimirira ku TV naga nti tuli mu COVID mu lockdown tewadda addamu kugoba abantu ku ttaka. BRDC n'abapoliisi baabwe bayimiriranga ku mataka ne bagoba abantu mu COVID nga president yagambye tebabagoba ate tewali kyakolebwa. Nkuwaddeyo just kino. Akusika akulwa. Ako ka muntu. Nkongera ekirala. Yes. Museveni alinamu ekisa.
era awo nange munyigira era bingi njogerera president wadinda njogerera perfect eyo yemu ku weekend bingi president byalagidde ne bitakolebwa nga takyasobola na kuddamu kubirondoola kukakasa nti byakoleddwa ate nga si bwe yali nga yakajja si bwe yali. That's a fact. Ekyo nyiza obutakikwayo lwaki nze manyi kati ng'obwogabye etteeka ly'ettaka mana tunagenda limunyigira nnyo naye nagenza okulaba nga kumpe apulaaniwa okuteeka ebyapa by'ettaka mu ngeri electronic registry nga gwe omuntu tojja kuddayo kubaamuuka kiri computerized era nga bw'oleeta kano kasikaani bakayita sikaani walina ekyapa just photocopy ku kasikaani omwana alina essimu y'amaanyi n'akasikaani nga nekireeta ennamba n'amannya ningamba nti ne photocopy kali kasikaani kaze kakati waliwo ebintu byazaakwata naye nga bw'obanga okwataganya n'abantu ababi ennyo bw'obakozesa ennyo omukono ogw'ekyuma yadde bwe butuufu oyinza okwesanga ng'ofunye obuzibu kati abamu baabuwe abalaaza naye ate muzibu nnyo patronage kuba yakyatula omanyi wa yamulese mu bbulo patronage yemulemeseza n'okulwanyisa enguzi lindawo nkubulye kano kekugamba nti muzibu nnyo yakyatula yagamba nti abakozi b'ebibi byali mu kamwa ke tubawo omuguwa muwanvu najja nga yeezingirira mu kitimba n'alowooza titumulaba naye agenda okukwatibwa nga naye yennyini amanya nti omusajja akutte halaali ngani yagwezingamu ate bameka abali ebizira awona bona omuntu okusiba vice president w'eggwanga omuntu okusiba genero omanje balina genero n'omuguwana bwoba okusiba abalonde akati okugenda kamalizeyo na bano basatu tulina abasajja Sheikh Zaid owa Dubai obufuzi bwabwe butebenkevu era gegamu ku mawanga agasinga obugagga mu nsi yonna. Dubai fastest growing economies. But those are not Democrats. Mwana watu twagenze okukizula tebali mu democracy nga democracy mu America taliyo okimanyi bulungi nti Clinton Hillary ye yasinza Trump obululu mu bululu bw'abantu ba America okimanyi nti popular vote okimanyi nti Clinton ye yasinga Trump obululu okimanyi nti mu mpanga ya America tibajja college wa California aba afunye point ana Pennsylvania afunye point 5 Trump mwawangulira Clinton kati nawe gyoyita democracy oba democracy bwayo bwa bulimba si bukamilifu bintu bya bulimba kakati tuna Xi Jinping wangalia China alikutte bulungi era abachina bamalirivu tulina bakabaka ba Saudi Arabia n'abalala kati tugende kubana abakafuga gundi yali afuze bulungi musajja afuto Twitter moyi ne Ruto n'emyaka gibadde tijinawere 3 ne bakati ate mu babikunsita bangana bane byako muliro parliament bajyocha oyo wakasera kati kinapode kanti tukitwala wholesale notule musajja Salva Kiir General Burhan bajjawo Bashir uti yalwawo ne baleta bano babani abantu abakafa mu Sudan singa ngendo kwata page n'olupapula nkumakinge nti aja agambye abakulembeze okulwa mu buyinza ogambye nti kibi ogambye nti kirungi kati ngambe ntya kya mirundi ebiri osazeewo nti kibi oba kirungi kuba obuziza nakuleetedde aya ya Lukumani ne Sulaimani kati Sulaimani wabanga yaludda mu buyinza oyinza kati simanya buli mugajja nakuleetedde aya eyo nga njagala kumaliriza n'enkola ki nekuleetera ne Yusufu Sewedi alina omukazi omu ng'ate batulagira baki si buli muntu gwentu gojje wesigule unokwasa abakazi bangi okusobola okufuna abaana ab'enjawulo ne mukutegeera ne mu mbeera kakati ne kino ekyagundi kirina types n'ayigamba ku communist colonialist ne aristocrat omuwandiisi ono yali awandiika ebintu bino ng'agezaako okututemeratemera mu kibayita enfuga ekyali ekigendererwa kye kyali kyakugamba nti bwanaabaawo abatategeera mangu bakozese kino
bwana abawo abatategeerera ddala bakozese kino, bwana abawo abategeera ekitonotono bakozese kino, bwana abawo abategeera naye nga bategeera ne bamala ne baddamu ne bavaako bakozese kino, then bwe walibaawo abategeerera ddala bakozese kino. Kwe kutuwa enkola ezo zonna naye nga ayagadde kusinziira ku kutegeera kw'abantu. Naye nga ekigambo ekikulu bakiyita governance, kukulemberwa. Eyo ye principle nti omuntu yenna alina okumanya nti walina okubeerawo okukulemberwa. Abatuuliza ekyo kye njagala basooke bateeke mu bwongo. Abaganda bo balina olugero lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tigaleeka agakola ki? Agakulembera. Akabonero akategeeza nti okukulemberwa kya nsonga. Kati gwe watubuuza nti abaajo omukulembeze okulwa mu buyinza n'omukulembeze okuvaako amangu kirina birungi ki era kirina bibi ki? Kati Hajji njagala okusooka okukutegeeza nti mu nsi yonna abakulembeze balwa mu buyinza. Naye waliwo enkola bbiri ez'okukulembera. Enkola esooka y'ey'okukulembera abantu nga bategedde nti gwe bakulembera. Enkola ey'okubiri y'okukulembera abantu nga tebamanyi nti gwe bakulembera. Enkola esooka yakukulembera abantu nga bategedde nga n'omwana omuto omumbuuza nti abaaya naye atukulembera ng'amukubuulira. Enkola ey'okubiri yakukulembera abantu naye nga oyina koze olugalo otuufu ng'otaddewo ekifaananyi naye nga omutuufu akulembera ali mabega w'ekifaananyi. Zezo enkola bbiri. Kati enkola ey'abantu okugyayo obwenyi ne bategeera ani abakulembera olw'okuba nti ekaluubiriza abantu okumanya nti atukulembera aluddewo nnyo, teri popular, si ŋŋanzi. Enkola eyakugyayo obwenyi abantu ne bategeera nti ono yatukulembera si ŋŋanzi, kubanga abantu batuuka ekiseera ne baga nti naye ng'aluddeko nnyo. Kakati enkola eŋŋanzi mu nsi yonna naddala mu nsi ez'abatusooka okugunjuka yakuteekawo ekifaananyi ekirala kungulu naye akulembera n'asigalayo emabega mu kateni. Akyusa bukyusa kifaananyi ekyo. Ye ajja n'akyekawo ekifaananyi kino bamala n'akijjawo n'ateekawo ekifaananyi kirala bamala n'akijjawo n'ateekawo ekifaananyi kirala mpaka lwawulira nga mpaka ye lwafa. Kubanga obukulembeze buli mu bwa Katonda. Tukikkiriziganyako ekyo? Ate ova ku mpaaya namba n'otuga nti obwa Katonda bugamba nti omukulembeze alina kufuumulana n'akola ki? N'addako. Era mu nsi yonna bwe kityo bwe kiri. Hajji yakyogedde. Mu nsi yonna. You can mention any country of your choice n'enkubuulira ani abadde agikukulembera paka lwe yafudde. Kakati ensi endala zikola bwe ziti zirina ekimu kye bayita. Idi Amini yakulemberako ensi eno Uganda. N'agivaako nga tafudde n'awangaala n'emyaka teyaweza 3 nga wali mulamu nga yagivaako dda. Obote naye yaba. Ani yakugamba nti yali agikulembera? Eyamuteekako yamuggyako. Kati awo obadde obulidde. Eyateekako Idi Amini dada. Yamuggyako n'aleeta. Idi Amini okufuuka president abatuuliriza okubanguyiriza. Idi Amini okufuuka president wa Uganda eyali president yali agenze Singapore mu lukiiko. Idi Amini eyali asigadde wano eyali junior officer mu magye. Yagenda ku radio n'alangirira nti mpambi. Omukulembeze w'eggwanga gye yali nga abatali banna Uganda be basooka okumutuukirira ne bamugamba nti gy'ovudde bakuwambye ani yali abagambye. Kati abatuuliza ndoza bategedde. Eyamuteekako ye yamuggyako. Naye njagala kusooka kuyita mu kiri abantu baffe bategeere ekifaananyi ekituufu. Nti mu nsi waliwo ebintu bibiri. Waliwo kye bayita government ne kye bayita state. Kakati kye bayita state mu nsi ezaagunjuka bo bakyongerako akagambo akalala nti deep state. Deep state mu Luganda olwaffe nti beba abayina amaanyi nga bamunda ddala tojja balabako bali benkugambye abafuga nga bali mabega waaki wekifaananyi. Kakati ate ne wabeerawo noono gwe bayita gavumenti yeye avuddeyo bw'ati. Kati ensi zonna eziremereddwa okutambuza obulungi obukulembeze okuva ku muntu omu okugenda ku mulala abeera deep state ate yabeera gavumenti. Ekyokulabirako nga Uganda
deep state ye government. President Museveni ye government. Ate ye deep state. Kakati nakugambye nti deep state abantu bagichawa. I mean government. Yeah. Abantu bagikola ki? Bagichawa. Kati akyayibwa. Kubanga aluddeko. Kati ensi endala ezagunjukedde ezajja wano nga Bungereza ezajja okutufuga awo ezatukwekera bwe zaali zitubulira bwe zaali zijja wano zaasanga tufugibwa deep state nga kirikiriya Buganda kabaka yagifuga Ssaabasajja Bunyoro Omukama yagifuga Busoga nga kyategereke kati twagonda twakitano kita twali alina mutawaana kwani kubanga tukimanyi yalina okukola ki okutufuga ne batuga ati ebyo mubiveeko biki bibi mujja mukkirize mubeereko omuntu omu akola ki abafuga mu nfuga bw'eti nga democracy naye kye baatubuulira ekyo bate ewaabwe si kye baali bakola bo ewaabwe baali bakola kino baali balina omuntu omulonde nga Museveni oba mulondo oba yambikiddwa oba akoleddwa ki naye ne babeerayo n'oli akulemberera mu bwakatonda bwe twagambye nti obukulembeze buva eri ani kati ate omukulembeze obuva eri Katonda omukulembeze amala kufa oba bamusse oba agudde ku accident oba alwadde bulwadde naye alina kukola ki kakati beewaabwe ekyo kye baalekayo naye bo baali basoose olwokuba baali bagezi nnyo baali bategedde nti tekitunda ekyo omukulembeze amala kukola ki ne baga nti kati tubeere n'engeri bbiri nga siiti tukkirize mu ky'obwakatonda tubeere n'omukulembeze alina okukola ki okufa kyokka ate tubeere n'omukulembeze ono seremoniyo ali seremoniyo gwe tukyusa kale abantu bano bwe banaabanga bakooye babeere n'essuubi nti kasita wakiri twafunye omuki omulala naye ng'ono ali seremoniyo agenda muli wa mpombo olikulejo obuddeyo omuntu wa bulijjo kwatira mu katono omukulu mulagira tumali kujja obubaka dweyo omuntu wa bulijjo mulagira tugende mu maaso njagala okutegeeza n'okutegeeza abatuwuliriza nti mu nsi okusooka mulimu abantu babiri mulimu abawa omusolo n'abagulya tiwaliwo gurupu yakusatu kakati omukulembeze njagala abatuwuliza mutegeere nti omulimo gwe ng'ogyeko okuyamba okuzimba ensi omulimo gwe omukulu kubeera yalya oba yakulira abalya mu kifaananyi ekyo kakati kyabulimba nnyo okugamba nti omuntu akulira abalya osobola omugerera akaseera kaaviirako kyabwewussa kyabulimba oli kasita abuuka bw'ati akagwa n'ayingira mu balya tebamugerera akaseera kaanaakola ki kaanaaliira kubanga okulya butonde kwa lubeerera kakati mu nsi ezigunjusa ezaategeera ebyo zo zaakisalira amagezi njakuwa ekyokulabirako ensi nga Tanzania zo zaategeera dda neziga nti twagula gundi y'omuzungu idea ye naye abaaye tusurvivinze tutya era yengeri lwaki basobola okukyusa abapulezidenti bo bagamba nti tusurvivinze tutya nti naffe tukuliyetinga deep state tetugibuulira bantu era Tanzania waliyo gavumenti ekyusa abapulezidenti era yasazewo Suluhu afuuke pulezidenti era n'amala akolayo statement emwenyiza deep state tasulako Kenya bategeera ne bazimba deep state era wageze okulaba Ruto yakoze statement bbiri zokka ezinyiza deep state yabadde ageeze n'akomawo n'akola ki n'aterera kakati okutuuka ku level y'okuzimba deep state eyo kizibu nnyo kubanga olw'okuba nti oba okola ekintu ekiri deception kyabulimba okutuuka okubuguyaza abantu obalimberimbo balage nti kyofugiramu kirala ate nga kyofugiramu kirala kitwala okusoomozebwa kuki kunene kyovula nali ku radio wano ne kugamba nti ebimu ku President Museveni byatuyambye kwe kutufuga ennyo n'atuzaamu empisa z'okukkiriza okufugibwa kubanga Ugandans were very totally unruly mu myaka 20 twali tufugiddwa abapresidenti 8 myaka 30 yaga satu gawera from 62 to emyaka 23
nga tufugidwa aba president 8 mu myaka eja 23 Kenya yali ekyafugidwa aba president 2 ngate omwe amaze kufa omwe amaze kolera enkola yani yobwa Katonda Tanzania yali ekyali kuomu Venga tumaze okufugibwa aba president 8 so president Museveni ebimu ku byatukoledde kwe kutuyamba okutuyigiriza okutunyigiriza okutuzaayo n'atukkiriza ne tutuuka okugoona tukati omuntu bamufuga kubanga kya buntu it is natural olaba abadde nakuwa examples ez'enjawulo n'omugamba n'oyogera eby'abazungu n'omugamba ati ezo si democracy kakati what is democracy and non-democracy yes kubanga democracy kyetwalirowoozezza akusomedde Sauda akusomedde Dubai nga yemu ku nsi ezisinga obulungi n'akusomera Saudi Arabia nga ze zimu ku nsi ezisinga obulungi n'akutwala egundi China nga zemu ku nsi ezisinga obulungi n'otugaa ati ezo si democracy kakati democracy bw'abanga abeera mu nsi ezisinga obubi kati bantu gwe baagala ekisolo kye bayita omuntu kyetaaga democracy ekisolo kye bayita omuntu kyetaaga kufugibwa kubanga ekyo kya bwa Katonda kifugibwa kitya bulungi nkugambye nti bwera ndetandika nage tewaliwo nkola eryawo nti eri streamlined tieno abantu balina okufugibwa abantu balina kufugibwa siwaliwo nkola balina kufugibwa balina kukola ki kufugibwa kati ekyo kutegeera okusookerwako kakati bamala okukkiriza okufugibwa then kati ne batandika okubeerawo ekiseera gwosinga okubeera omumanyi mpaka abantu ne bafukamira ne basaba omukulembeze omubi Allah n'amubajjako n'abaleetera omuki bw'aba omubi n'abaleetera omulala naye nga basoose bo ne bakkiriza nti balina okukola ki okufugibwa ate batuwuliriza bino byenjogera oluusi muyinza obutabitegeera mu nsi nga Bungereza ffe yatukulembera wano era yatuwa kifo kye tutambulirako mu myaka 2 yakyusiza yagobya abakulembeze 3 mu myaka egi ali abagoba bamuyita ali mu kateni nanyini afuga era eyasembiyo okufuga yafuze emyaka 75 mu buyinza muli ku Museveni wa myaka akafugira Amerika agenda mwana oli yafugidde 75 bwe yafudde mutabani wa w'ekinaana ye yazzeeko ayina naye kufuga mpaka lwalifa kubanga abasajja abo kye basinga okumanya ye Katonda bakkiriza nti enkola za Katonda tosobola kuziwakanya n'okola ki n'owona kakati bo kye baakola ne bateekawo ono gobagoba bataddewo kuno ku muyindi ne bagati abayindi bano bapakasa nnyo nabo tubateereko kuwaaki kuwaabwe ne bamuteekawo n'afuga ate tibamulwisizaako bage nti talemera akakomo kaffe tiyamaze okukola mwaka ne bagoba musajja ati omuyindi nadde ewaabwe kakati mu Amerika bo kye bakola baleeta juzi n'omuddugavu ne bamuteekako ng'akakookolo ate ne bamugaa nti twagala ate otukolere ekyafaayo genda otte pulezidenti wa Afrika asinga okubeera ow'amaanyi najja Libya natta Gaddafi bamuteekako ne bamugaa nti nga tonamala ebirala bye bikuleme sooka otuttira oyo n'amutta ne bamala ne bamuggyako ne baleesa omulala amuteekako era amuggyako ali mabega olunaku lumu mabegako myezi nga 6 President wa Russia Putin yali akola interview naga nti bannange nze natya nnyo olunaku lumu nayogera ne Bill Clinton ne tuteesa ne tukola n'endagaano ne tusayininga n'alinnya ennyonyi nadda mu Amerika bwe yatuuka mu Amerika n'ankubira essimu nanga nti bano bagaanye naye nga tyabaaye nadde njogera naani nti nesooka nesirikira sinamuddamu ku ssimu naga nti nadde odda mmanyi nti njogera ne pulezidenti waani kati baani bagamba abaganye nti kwololo nategeera nti waliyo abafuga Amerika abalala eyo bagiyita deep state abatuwuliriza okumanya Kalema onsanyusiza ne deep state kiri kyoleese ekya Bungereza okukyusa kwegamba twandibayisenga ba managers bonokola business yo nyina banka zange sibiru n'olonda manager Masaka sawa yo nomukola ki abasibye tayi bulungi Abungereza badde supportinga Ukraine ne bakyusa ba prime minister basatu mu kaseera ke kamu
naye tiwaliwo n'omu yakoze eki n'ono akyasembyeyo olwamaze okulayira yamaze ennaku 3 n'agenda mu Ukraine. Ekitegeeza ki nti waliwo bannannyini biragiro. Kati ekirala mu America erina mission zino zetukugambye eza colonialism ez'okufuga ensi n'okuginyaga. Kaakati era terina demokrasi, era neewuunya bana abagwagwa abalowooza nti America alina demokrasi. Bino ebyokutta abantu tibibesiwaza kubanga yo nkola yaayo. Musajja wattu Trump yali musuubuzi, yajja n'amawaggali mu butonde bwe nga tamanyi nti deep state yekola ki. Akoze ebirumya America gwami kye baamukola okimanyi, g'amazima akalulu baakasazaamu busaza yali akawangudde. Ku luno baatidde nti agenda kawangula gyewo olutalo lwa Ukraine. Kibaakoze okimanyi? Assassination zino tibakulimbanga nti waliwo omuntu alina obusobozi obukwate mundu n'adda wali sniper akube president essanyu wa America. N'ekyo bamwegezeza bo bennyini bebaagala omwettira. Omanyi Trump yakola interview yagala okufaanana ng'eya Putin gy'ogambye yakola ne gundi. N'agamba oli yamubuuza nti naye nga yakava ku kisanja kino kye yavuddeko. Namawulire yamubuuza nanga naye sooka ombuulire. Bw'ogeraageranya omulimu gwo gwa president n'okumanaginga bizinesi eza real estate by'obadde okola, bw'obiteeka ku minzaani kiriwo ekizitowa. N'agamba leka eno mu bizinesi za real estate tuba bannasale. N'agamba eno mu bukulembeze gye nalabidde nti omuntu oyimirira mu bantu abakulu n'osiba n'ettaayi n'obagamba ebigambo naye nga tobitegeeza ne bakuba otuula mu bantu n'obagamba ebigambo nga basajja bakulu bakazi bakulu nga tobitegeeza ne bakuba ne mu ngalo n'ovaawo nga basajja naye nga waliwo eyakuwanga nga tobitegeeza. Kasebya oliko. Trump ya interview yo kwende kugundi. Haji Umaru n'abatuwuliriza nze nayawukanye koko ne Haji Mayanja bwe yagadde okusiba ekifaananyi kino ng'akyolekeza eri President Museveni ng'omuntu. In fact okutuusa nga bannayuganda bakkiriza nti balina okufugibwa. Ekyo nno kya bulabe nnyo okulowoozesa abantu nti bw'atali ba President Museveni then omulala eri bansobi. Kubanga era tujja kuddamu okuyiwa omusaayi. Waliwo ekintu kimu ffe kye twabuzaabuzibwa. Haji Umaru abakozi ba gavumenti etteeka eribafuga libagamba nti amaanyi galimala kubaggwa. Abakozi baki? Ba gavumenti. Ate abakulembeze abayina amaanyi agafuga abantu. Ate bo ne bagamba nti bo bajja kugibwawo. Tekisoboka kukola. Oba bwe kiba bwe tubange bwe tukkiriza tukwate abakozi ba gavumenti abali permanent. Be tubatuwa obuyinza. Kubanga teri muntu asobola kuzimba kintu kyatalinamu siteeke. Haji Umaru omukazi anaanoba tasiga bijanjaalo ababisigira mujjawe. Bw'aba ayina enteekateeka y'okunoba enkuba ne bw'etonnya etya tayinza kujja bijanjaalo mu nnyumba agenda abikole ki? Kakati ono gomaze oga nti oliwo emyaka 5 byazimba abizimbira ani? Kati ekyo kya bukuusa kya bulimba. Teriyo asobola kukola. Bali betwogeddeko ba deep state olw'okuba ensi zaabwe. Era amanya nti bwe naafa omwana wange yakola ki? Yaddako. Bazimba ensi ezo nga bazimba ekintu kyabwe. Obwakabaka bwa Buganda bwakulaakulana nnyo. Kubanga nga bumanyidde ddala nti omu bw'avaako mulala yakola ki? Abasigala ne tukkiriza nti ffe tulina okufugibwa. Kubanga ekyo Katonda bw'ati bwe yakola ki? Naye ffe bwe tugamba nti waliwo omuntu alina obuyinza kyokka ate saawa yonna bugenda muva mu ngalo. Kyova olaba nti mu nsi zonna omuli enkola ebwetyo abakulembeze bali mu kubba. Balyandya byange enkola ki? Ngenda. Kubanga oli akimanya nti emyaka giri emeka waliwo ababaka ba paalamenti oba mutera okubagoberera. Kasita ayita mu constituency n'akizuula ng'akalulu tajja kukawangula. Emyaka 5 temumulabako. Sente zaziteeka ku akawunti n'aga zino zenkola ki? Kasita akitegeera. Kakati tuli mu kwogera ku omanye ekitwerabiza olw'okuba nti President Museveni aluddeko. Kati tulowooza nti ekyo ekifo tulinga abaakivaako ne tutunuulira ebifo bino kwe tugeraageranyiza. Nga bw'olaba omubaka wa paalamenti eyeekakasa nti tagenda kudda ekisanja kye ekisembayo bw'ataddamu kulinnya mu kuziika, bw'ataddamu kufaayo mu ddagala mu malwaliro. N'omukulembeze w'eggwanga eyeekakasa nti tagenda kudda bw'atyo bw'akola ki?
nkulayirira bwatyo era bano ba Museveni ebiseera ebyasooka baali mukubba bubbi bamaze kukakasa n'azimba amagye n'akola ki kati yatadde omwana we mu magye ogambye alangire tagenda kwesimbawo kati bagenda kuzimba Obwakabaka. In fact bannayuganda kati gwe mundu gwokka gwe balina okufunamu okuleka ekiyinza okutuleetera ebizibu bano abatiisatiisa Museveni nti ate bw'ovaako omwana otayiza kuddako kale bambalete kategeyo temumugamba musirike oli ku radio buddu eyo omuntu wa ne bwe mumala ne mumubuulira ajomba zakayita kusaawa mukaaga ogw'emisana mukimanyi muli ku radio eno mwogera ebigambo eby'abantu babawulira aje era twagala ekigendererwa ky'okwogera ebigambo bino kanzireyo katono nnyo deep state gye wayogeddeko mu nsi ng'eno Uganda katukomewo mu Uganda mu mawanga gali getwogeddeko deep state gyekola successfully America Bungereza n'awalala bakole deep state eraninga ggwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga era bw'oba owulira n'Abamerika bano baga nti America's interest in the Middle East. America's interest. Na interests tebazogera. Akugamba bwenti twina interests mu Middle East. Yensonga lwaki tulwana olutalo. Twina interest mu Bulaya. Yensonga lwaki tuwagira Ukraine n'olutalo lwa. You get it? Ne interests zino tebazogera. Ndinda ko katone kitegeeza nti bali be baba bazimanyi. Yes. But deep state interests singa zaaki za gwanga. Kati bwe tutuuka eno waffe mu Africa. Gwe wakyogedde nti gavumenti ensobi gye tukola ate yebeera deep state. Osanga deep state ye nga kafuusa akabondo nga ne interests za kabondo tezikyali za ggwanga. Awo we wavudde ebizibu kakati awo njagala kukutukira neyanzanyo olw'ekifaananyi ekyo ate onkoze bulungi kubanga oriyakitinze mu kifaananyi ekirungi abatuwuliriza gye bali nabo kye bali mu kuriyakitingamu ebigambo bino bwe tubigamba abantu tulina okulaba mu feesi zaabwe nga bibalumye. In fact bwe kyabaluma kitegeeza tuyise wansaano ku mazzi naye onkoze bulungi olaze ebigambo byeyogera nti bya bulumi naye olw'okuba nti bye bituufu kankozese omukisa guno mbyogere abantu baffe wakiri abaana bali bigambo abaliddawo nti naye ebigambo bino twabiwulirako. Kakati kiri ky'obadde ogamba obuzibu bwakyo obubadde bukiteekawo ebbanga lyonna kubadde kubeera nti deep state ye gavumenti. Kati nkugambye ewakulumye nkugambye nti kati gavumenti eri mu kuzimba okuva mu gavumenti okuyidda mu deep state. Ye trend gyeri mu kukola ki eri mu kuzimba okuva mu gavumenti okuyingira deep state. Bwe mala okukizimba ekyo ne kiyingira n'olabako ko muka Museveni nga Museveni afudde nga agenze Nairobi okusaba nga bw'olaba mu Kanyerere bwajja wano nti kubanga ekifaananyi mwajjira kyabwa president mu Kanyerere yafadde emyaka 10 mu Kanyerere Tanzania asinga bba wa Suluhu amaanyi otegedde oba eyo bagiyita dipuki. Kakati olwaleero ne wano kiri mu kuzimbibwa singa kiba successful Katonda n'atuyamba ne kiyitamu nga bwe kiri mu kutambula process ebibeerawo nga tuli mu kuzimba process eyo bibaamu okunyigiriza kubanga n'abakizimba tebakimanyi nina mu katono nnyo n'abazimba bakyakayiga kubanga President Museveni abadde mu kukukuta bukukusa ebbanga lyonna ali mu kukukuta bwaddeno bw'alimba ensi nga ekituufu akikola ki akimanyi kubanga ye Pan-Africanist yasooka kusoma n'ategeera nti ebintu bino baatuwuddiisa buwuddiisa ebituufu birina kuba bwe biti obukulembeze bulina kutambula bwe buti. Kakati ebbanga lyonna abadde nga atambulira mu deception kati atandise okuwemuka wakati mu kuwemuka wayambira eggwanga. Yes wakati gwecho mumanya abaliddako baali ba president ki ali bakola nga alina amulagira kasita wabaawo president nga alina amulagira ajja kukola. Oli credit omuntu wabitulindako katono ono byayogedde mulangira Kalema kuwa bireese aje nindako ogenda kali tubudde tukyali ne chairman Bahati assistant RCC tujja kuyita chairman ne bali kuwa vice president tujja kubeera mu studio yatuse omukisa tujja kukuwa nawe oyogere naye aji guwa bireese okula introduction nokati n'abadde ekyangwanzi n'ennyingizaako mu bisenge nenkakasa nti NRM is not just a political party. Yes, it is a system with an agenda. Yes. Quoting, it is a system with an agenda. Nze nentegera ngaajo nalaka yalingiza mu kisenge kya deep state yabikudde kakatini ka deep state. However, my concern, I agree nzikiriziganya ne mulangira Kalema nti deep state yeteekeddwa okutambuza eggwanga naye concern yange eri ku agenda ya deep state
obutabeera a national agenda nebeera a group agenda nebeera agenda y'akabondo k'abantu. That's my worry. Kakati omuzimbi azimba tasobola kuba na bukugu bukomerera. Kakati omulimo gwa Museveni gwatukoledde gwa kuzimba omukomereza ajja kuba muki? Waliwo omuntu olindako katono omukomereza ayinza okujja nagati nga bakizimba naye olw'okubakomerera kwe kunyumisa ennyumba kubanga Haji njagala okutegeeza ekigambo kino nti Pulezidenti Museveni kimutwalidde emyaka 4. Bayina welindako katono ekyokulabirako kyolesa ekitubu n'omuzimbi gwe nabadde ndaba ka vidiyo yabadde ku nnyumba nga bakagizimba tebalinagikuba pulasita naga olaba ekisenge kino mataffaali gano gakyama naye kati mu byokuzimba agenda okukuba pulasita agenda okukola finishing yalina okutereeza ensobi z'obuzimbi oli eyazimba n'agamba naye naakubye pulasita bw'aba tatereezezza kaba kaweddemu kitegeeza nti eyo ensobi eba egenze kubeera permanent. Kati tugenda kutuuka ku level Ajuma bwe tunatuuka kubakomerera nga awuliriza we tugenda ogenda kulaba ku pulezidenti atalina maanyi nga ye pulezidenti wa gavumenti si wa diipu ki era trend ogiraba yakutambula yakwawula gavumenti ku deep state. Muhoozi yadde naye atutabudde ng'ate naye ayagala gavumenti olwo naggulogulwe n'atuyamba naga nti nze bya gavumenti mbikoze eki kanzire mu diipu ki mu deep state. Asobola okuvaayo najja n'afuuka pulezidenti owa gavumenti wawulira nga tasobola kufugira mu ki mu deep state. Naye tugenda kutuuka nga tukyusa abapulezidenti buli luvannyuma myaka 10 nga kyanguwa nnyo okusinga tunakyusa pulezidenti nga deep state yemufuga eri mu Amerika kubanga waliwo omukisa katono nnyo kamaliza ajje waliwo omukisa kati ekibaddewo olw'okubulwa deep state mu nsi tutuuse nga deep state y'omu Amerika eyambaza omuntu nga Kyagulanyi n'emuleeta. Yes so nga ffe twali bali tweyambaliza omuntu nti nemulaba omuntu wano ng'asaba akalulu naye nga si yakasaba emmawu najja n'ayambala n'ayogera ebigambo nga si yeye ng'asaba akalulu ng'ali mabega. Kati ate ffe kitulemye okukola mpaka Amerika yo lweyambazizza omuntu waayo nemusiba sitaayi nemusalako enviiri nemugamba jangu enyigabonyiza eti mapeesa munkwateko munaakirawo. Waliwo baddeko awo ng'akaana bwe waliko omuto ng'akaana kaga nti ogeza n'onkuba maama ojja kumulaba tomuwulira nti tuba ensi yonna ebalaba golumanye ensi nali muto omukulu wange nampaga waganga manyiye deep state yange bankuba bamala kunkuba nema nti obedda deep state yange terina maanyi. Ensonga bbiri ensonga esembayo ekwogera omukulu Kalema kyabadde agamba nti tutandise okuzimba deep state naye nja kusooka waliwo watandikidde nti interest yaani yaggwanga yakabondo. Kati nkuleeterayo ekyokulabirako kimu. President Bush yayagala okusaanyaawo Iraka kuba Iraka yali erina military machine. Bw'amala okugaggawala ennyo Saddam Hussein baamukozesa okulwanyisa Iran kumbe n'azimba ebyokulwanyisa n'asaayerera n'agamba I can set half of Israel ablaze. Bagenda okumwekkaanya nga mashini z'alina zisobola okusaanyaawo Isirairi ne baga tumukubye butya ne bakuba ne bapanga Kuwait n'alumba Kuwait bamusindikira ambasada nga mukazi mulungi. Kati bw'alumba Kuwait Bush yali wa Republican but Democrats baagaana abali mu parliament ne bagasituyinza kukkiriza kulumba ggwanga tiwaliwo nsonga etegerekeka. Eyali minister wa defense Dick Chin yagenda buterevu mu parliament ya America n'ayogera kate ng'omusezi agula essowaane n'agamba nti Iraq ne Kuwait balina 20% of world's oil reserves. Okiwulira? Ekyo kimu. Ekyokubiri tulina $60 billion eza Kuwait omusajja aziwambiddemu. Kuwait yaziteeka mu banka za America. N'olwekyo situli ku byabali ba Kuwait kubataasa musaayi gwabwe wabula tuli ku ssente zaffe ezinaakola ki ezigenda okununulibwa n'amafuta ge tubadde tujja mu Kuwait naani ne Iraq. Bamemba ba palamenti abaali baganye bwe bamanya nti munyago bakkirizawo olutalo era ne bagamba tulutumye n'erinnya Desert Storm
Bush n'akola ki ne bamugamba lumba kubanga omaze otubuulira lwaki tugenda si kutaasa Kuwait amirwa Kuwait wabula kunyaga ekyo kimu ono kyagambye nti tuzimba deep state mwana watu nange wenakirabidde babadde ku levels eringamu ey'ekigega state yaffe baddemu n'obujega kuba bino ebyokutwala abantu okusoma leadership and Pan-Africanism mandi badde bakikola dda ku levels zonna ne bandi batwala bamwe ba parliament abakulukulu bokka be bajjayo be bazaayo kati batandise mu local government mu bitundu ebyobukulembeze obwa district nga mulimu oluusi bajjayo n'okubeemuluka ne kuba amagombolola kati mubo nga mulimu n'abanuupu naye nkulayirira kino kye nalabye eri kyotatya nti no deep state tegenda kuzimbibwa teri wanuupu gwe nabadde naye ekyokuwagira enaale mu kiki kirala atakkiriziganyiza ne bye basomesezza ekyo nkikakasa 100%. Wallahi boy bye bagamba bituufu kyo kiri ekizibu kyabwe kya Museveni kisigalawo abamu mwana bakyuse n'okukyuka naye kyo kiri ekizibu kyabwe akasajja katuviire kafuze nnyo olira n'abalala balyeko bino kwegamba ebiri kipu n'abalala balyeko yanaalya yekka mulungi omu n'emisomo gyonna bagambye nti hakujaki bwe babanga batandise okukkiriza amazima in principle yadde basigadde tebaagala Museveni ne bagenda mu maaso n'okusaasaanya enjiri y'okusomesa abantu sisi kuwoza nti tumwado basistant aba DCT tumutwale Kyankwazi no twagala abantu bonna bakitegeere bwe kinannyikira mu misaayi gy'abantu deep state ate kira kyenakopyeyo ekimanyi olowooza Museveni afuga eggwanga lino la ilaha illallah muhammad rasulullah abamagye baprofesa bagenero nga bakugu be babadde batusomesa ate nga basomesa RDC ali wali minister ali wali nga bamusomesa nga asomesa akaana kalbaga nti saluti kikubira bweru kwegamba bakitandika dda ate kiri mu musaayi gw'obukugu bwabwe kubanga bye boogera ekibereberye mazima meerere basooka ne bakunnyonnyola education system engeri abazungu gye batubbamu amagezi ne batwavuwaza nga tusiba ettaayi kati oli bw'alaba muganda we naye ng'asiba ettaayi wadde alina masters degree mu byenfuna talina mulimu ali awo abyanga bubyanzi n'amanya nti omusajja byatugamba bituufu bw'alaba bapulezidenti be basse bw'alaba ebiri mu Libya Amerika erina obusobozi obulongoosa Libya erina obusobozi obulongoosa Iraq lwaki bafa erina obusobozi obuziyiza okufa kw'abantu mu Palestine oli ku radio budde ey'omuntu wa bulijjo omanyi bwe mubulidde wali wamu ate ekyo kyekimu ku bizibu by the way naganya okukyogerako nga tutandika kankyogereyo wano kuba mu mazo kijjayo obulungi nti omukulembeze yenna bw'alwa mu buyinza ne gurupu ye abamulya mu ngalo bano ba assistant RCC mwe babadde Kyankwanzi mwenna mutuuka ne mufuuka egocentric interest ne mugezaako ffe bagezi ffe tubimanyi ffe tumanyi direction entuufu ffe tulina okuteekateeka ffe buvunaanyizibwa bwaffe ffe buli kimu ffe eggwanga ne lyonoonekera hold on service to the people nefa era bw'ogenda okwetegereza enfuga yammwe mwe abafuga eggwanga lina ba NRM muli egocentric era kyokola omusajja yagamba President Museveni akoze ekyalema abakulembeze bonna bano kalima babadde ayogerako bali mu kwagala bamiri bali mu kwagala simanyi tuzimbe satellite simanyi tuzimbe ebisaawe simanyi tuzimbe tuzane tutereze ebyamalwaliro abo bobota amalwaliro be bagazimba gende ebizimbe ebikadde ebyamalwaliro byona bizimbe bya boboti naga nti ne President Museveni akoze ekintu kimu the man knows how to keep power. He has kept power. He has just kept power. But service to the people, zero. How about that? Twalakinga ba trusted cadres tubadde tutufuna bakada batufu abagendo tambuze enjiri ngabalala ngabesije kada nega nange ndiyeko spirit mwajira ya nange ndiyeko ne mchala wange agenda ko percent yawe sijanyima mujja wa gundi wali ibyo kati twatandi kujwagera lwatu mujja wa janati na yabere ko mu state house ibyo model eyo
ye yali ereese obuzibu singa Museveni yagenda dda. Era nze nkugambye deep state nga Kalima bw'ayogedde, kugambye sikkiririza mu banaddawo kufuga myaka gisukka 10. Lwaki? Abantu bajja kuba bategedde direction y'eggwanga lyaffe. Osobola okuleeta manager omulala n'okati kati olwaleero manager wa DFCU ya Abdul Juma, kati olwaleero kandeeteko ku Bahati. Because establishment yemaze okukamirika. Naye abo ba deep state bemuwaana, my point is batambuza agenda 2. Batambuza agenda ey'okutwala eggwanga mu maaso, ne batambuza n'agenda ey'okuwa bannansi obuweereza. Naye deep state ye mugimuli mu gye bayita socio-economic transformation, gye bayita SED. Saba Katonda akuwangazireyo emyaka eki 5 gyokka. Biri byonna democracy Pan-Africanism twagimaze, ogenda kulaba kye bayita SED. Omuntu mungu kwanawangazayo emyaka eki ebyo abali kulera omumpuli ogenda kulaba kye bayita SED. Manyange otisatiza bahati soko obuze kubatuuliriza aneyanziza abawuliza ba radio Buddu yonna gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abakkiririza mu kitabo Bayibuli ekitukuvu emirembe gya Katonda n'okusaasirako bibeere nammwe. Jakwebaza mwena abawuliza ba radio Buddu, jakwebaza management ate okusingira ddala director wa radio Buddu okitabo nalisega wajagenda nawe katukyaza olw'enteekateeka ennungi. Tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tuvaayo tujja kujja naawe. Tuli mu kwogera lwakuba gikoze buyo wedda toliyo naye toyogera ku President Museveni. Bano bedda bamuleeta nga case study. Twogera ku mukulembeze yenna bw'aba aluddewo kirimu akalungi oba kirimu akabi. Gye twatandikidde nage nti ekintu kyonna kabebere ffe abantu okutegeera nti Bahati mubi tekitegeeza nti aba talina bubi bumulimu. Naye bw'oba oyagala kutegeera nti Bahati musajja mulungi, bw'omala kupima obulungi obumulimu nga businga obubi bwe. Bw'oyagala kutegeera nti mubi okwata obubi bwe n'obuteeka ku mizaani nga businga obulungi obumulimu. Nga bwe mbadde nga tutandika mbadde ekyokulabira ku Joseph Kony. Kyojja genda omusajja agenti Joseph Kony musajja mulungi nnyo. Musajja yakadde nekyayeggulo ne tutuula ne tunyumya. Naye ffe tugeraageranya obulungi bwe n'obubi bwe. Ng'omusajja assa abantu bwe batasobola kubanga mulungi tuga nti mubi. Naye alina akalungi akamulimu. Kakati omukulembeze yenna okuva mu buyinza kirimu akalungi kibi oba kirungi. Generally gwe mulamwa bwe tuliwo. Lwakuba nti twafuna ekizibu olw'okuba twogerera mu ggwanga eririmu President Museveni aluddewo. Bw'ogaa nti omukulembeze okulwawo ng'olaga nti kati nga President Museveni katujja mpuliriza tomwawo. Abataluddeeko ate aba emyaka 5 n'ekipimo kiri psychology aliruddawo w'ekipimo ekyo. Nga siriganya nti omusajja aliwo omutuufu. Ani yapima mu kisanja kibeere ky'etaano? Lwaki tetukola 8? Oba tetukola gumu? Genda mu maaso. Ebyo byaliwo era bigenda bikyuka kuba kati e Rwanda bali ku musango. Omukulembeze ono azimba ateekawo ebintu bingi ebizimba eggwanga abalijja kwe balikola ki? Kwe balitandikira oba kwe balitambulira nga tebakyasobola kudda mabega. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako kati ng'e Rwanda ekitta abantu kyaliyo kyali ky'amaanyi. Naye omukulembeze alikola okuba aluddeko azimbye tokkirizibwa kwogera ku ggwanga kubanga okutingana okwava ku maki? Ku mawanga, obusosozi bw'amawanga. Kati bw'obeera e Rwanda tokkirizibwa kwogera kigambo Muhutu oba Mutuusi, musango. Kati kitegeeza nti n'abaliddako bw'ali bavuddewo ekyo bajja kukikola ki? Kubanga abaana abazaaliddwa naye baana abaliwo bonna bategere nti ekyo kigambo tekyogerwa. Kitegeeza n'abalijja balijja ng'era tekikola ki? Tikyogerwa. Kitegeeza ogwo omusingi aba yakukola ki? Abaaguzimbye. Era ne wano bw'otunuulira entandikwa nga bwe yali ewali imaamu oba mufuti nga tosangawo bishopu. Kati ku ssaawa eno basanga ku mukolo gwe guki? Gwe gumu. Kati enzimba eyo ey'ebintu eyo yeyamba eggwanga okugenda mu ki?
mu maaso abantu batuuka nga balina ebintu balina okuvaako kubanga byo tebibatwala muki kubanga tolwaliro oluguudo olubi terukosa WNRM yekka terukosa wano yekka terukosa FDC yekka obula bonna ng'abantu b'ekitundu mwe luli lubakola ki lubakosa abantu ab'eddiini nti ndi musiraamu muganda wange Ssekabira atali wano mukatoliki ebitukosa bifaanagana ng'ogyeko okuba nti ku lunaku lw'Esande yagenda mu kyaki ku lwokutaano ze negenda muki mu muziki n'ebino ebisigadde tusigala ng'obuzibu bwe buki bwe bumu kati bwe tumala okugjawo kiri nti kale twawukane mu ndowooza mu kiri n'ebino ebitugatta tukole ki twegatte wamu kitegeeza nti kati ebyo bye biyamba omukulembeze aluddewo wabanga mulungi okubiteekateeka abalijja ne basigala nga bo batambulira ku kaki ku kaweweevu era nkakasa nti ensi ezirimu obukulembeze ffe tulowooza nti bafuga bisanja bibiri ne bagenda ekyo bakimala kubanga abaasooka baalwawo nga bazimba era ebitundu ebitaganyuddwa mu bakulembeze kababiri bana bafa baloko gavumenti nti bw'obeera chairman wa district oba chairman w'eggombolola otandikawo enteekateeka gy'olaba nti etwala eggombolola yo muki mu maaso kati bw'oba ng'olina w'otuuse ate abaloozi bakugjawo nga tonaba kwongera ate onajja ate yatandika na birala kubanga bw'obanga enteekateeka yo yali y'amazzi mayonjo yali ya nguudo nga nnungi y'amasomero nga maki ate oli ajja yayinza okujja n'ebiki n'ebirala nosanga n'amazzi we gaakoma amasanyalaze we gaakoma n'ebirala kati kigeraageranye n'omuntu nti olwaleero oguze omutala olina okutema amavuunike ogakube osimbe emmere oba lusuku mwanyi biki n'ebirala ebikola ki ebigenderwako kati woba wakasimba ebitooke wakatema amavuunike omaze okugakuba osimye ebinyo osimbe ebiki ebitooke oba obisimbe ebitooke tebinaba nakutandika kussa omulala najja n'akola ki n'akugjawo n'akusengulawo awo ayinza n'okujja ng'ate yawulidde nti vanira yafuna ebitooke n'abikola ki n'abisaawa kati ate olumala obbisaawa n'asimba vanira abatannabakubala ne wajja omuki ate nga yewalumondi n'awulira nga yewalumondi oba n'awulira nga temwanyi zikutaka ki akati era naye vanira n'akola ki n'amusaawa kati ekyo ekibanja oba ettaka eryo okutuuka kubaako emigaso omuntu wasobola ogamba nti wano wabala kino kiyinza obutabaawo so nti okulwa mu buyinza ku mukulembeze omulungi kirungi okuteekateekereggwa kirungi ku mukulembeze omubi si kiki si kirungi kati enjawulo kyalibadde wakati wa mukulembeze mulungi na mubi omukulembeze omulungi bw'alwa mu buyinza muganyulwa omukulembeze omubi bw'alwa mu buyinza muyisibwa buki muyisibwa bubi n'eggwanga terigenda muki biki byakola terigenda maaso omubi biki byakola byasobola okukola singa aba aluddeko tugenda nti aluddewo naye abadde mubi omubi aba akola biki oyo oba kati ono tumulabye omulungi aba ateekateekera eggwanga emisingi gy'eggwanga okuteekeraga ebiseera eby'omu maaso bakulembeze kwe banaatambulira amateeka amalungi n'ebirala nga bw'obyogedde naye omubi sooka otwale kusayidi endala aba akola biki omubi n'ekirungi ekiriwo akijjawo omubi takkiriza batamukiririzamu kujja mu leediyo nga wano okwogera aba takyagala waliwo gwe nawuliraga nti asobola n'okubakkiriza ne mujja ne mwogera omala okwogera najja nakuzanga wadde onjogera ku biki nakukwata ng'ofuluma nakuyolera mu drone sebo drone nebawaawo kati omulungi yakuleka n'ojja n'oyogera mu by'oyogedde n'alonda ekirungi ekirimu n'akitwala ekibi ekirimu n'akulekera Asowedi Mayanja
n'okirungamya singa oba okyogedde nga waliwo abantu abalowooza nti omuntu kulembeze bwalwa mu buyinza atuuka abantu abamulya mu ngalo ne batandika n'okukola ebikolobero ku bannansi mu linnya lye nga tamanyi nakumanyi. Is that true? Ng'omukulembeze ye mulungi naye olw'okuba isinakyo amaanyi gakuggwamu ati Mayanja bw'aba yawezanga ssaawa 6 ewaka ewuwe ng'akyatunula tagenda kukikola bw'ati emirembe n'ennaku alina wajja okutuuka ebyaddala nga ssaawa 2 oluva kuyisa ng'asumagirirawo kati bajja kumubbako enkoko agenda ate embuzi yangangira ki naye nga luli yali asobola okuwulira ti embuzi bagitwala n'asituka naye kati bano batandika okukola ku bannansi ebikolobero nga balowoozesa bannansi nti omukulembeze oli nga n'omukulembeze tamanyi nakumanya kakati ne babaliisa akakanja. Omulungi ava mu famire ennungi bw'aba akulemberera mu ggwanga ebbi eriyina famire ezitali nnungi era ebyo byogedde bibeerawo anti abantu bano ababi batekinga advantage y'okulwawo kwe anti kyenkulaga nti bw'aba nga akulembera eggwanga nga mulungi nga ne baakulembera nabo bava mu famire ki kubanga okuteekateekako omuntu gwonna kutandikira mu famire. President Museveni juzi yalina akavidiyo banawuliddewo ndoza ka vidiyo nawulidde audio na vidiyo naye mukyala we nga bakola wabadde kwemenya audio tambula wakawulidde kwayo bakoze apology eri Katonda ne bannansi twatulina byetusobeza myaka gino gyetumaze mutusonyiwe bonna wamukirindi ababiri bakoze eddoboozi ery'ekirindi babiri abo naye nengenda mu comments mukutu gwe nalabye vidiyo eyo olinaga nti kakati lwaki yeetonda ng'ate tannaba kutaba muvuganya abali oba okategedde naye nze bwe nalabye comment eyo nenga nti kituufu abantu abayinza okuba nga gye bali naye oyinza okusanga President Museveni takimanyi nakukimanya nti yeyabasiba nga waliwo eyabasiba mu linnya lye oyambadde akakofiira akamyufu tukukutte simanyi naki oyo ne bamuyola ne bamukuba munda nga President talina nakyamanyi. Omuntu bw'agamba nti and is not going to follow up kubanga musajja mukulu jajja waliwo byatagenda kubeera dduka ali bibino kimanya awulira bino n'amawulire bimuyitako information bamufeedinga n'enfu bantu bata deep state yali gye mwogeddeko etandika okumuvuga kapaawo wemutomeza bwemuteno bwe bamugamba wano bakwata maje kankweta okulabira nga bagenda nti maje agira abayeekera maje wa NRM Kizito Nsubuga maje ne bamutwala mu kadukulu ne bamuyulira okugulya y'abalwanyi ofisi wabeera era abagezi waggulu eyo byaga nti neerindako musajja gwe muhayodde maje fuluma ddayo wamagendo gwenyingo era nagamba abakubanga si Kizito maje nga yali mulala kali kaweddemu kali kawedde era gye bali abeebase mu nkomi gye bali abeebase mu ntamasimu wadde abantu bakubuli abataddangamu nakulabikako ng'ababikola ebyo ku bannansi babikolera mu linnya ly'omukulembeze ng'omukulembeze tamanyi. Kyembadde ngezaako kugamba tulina obujulizi wano ku bantu nga sinawe NRM tawagira gavumenti alina ne walabikira naye nga olwa gavumenti ennungi bamukutte bamututte ne bakola okunoonyereza ne bamukola ki ne bamuta agwe batakomezaawo abo weebali ate be batakomezaawo nga bagwa mukati kule yenyini naye nga tebakomezaawo be batakomezaawo bakyabanoonyerezaako bajja kukomawo mpaka ddi nze simanyi bbanga kuba justice delayed is justice kamaleyo justice delayed is justice denied kyembadengezaako okugamba omanye ebiseera ebisinga obungi kati enjogera gyoyogeddemu ekintu kiri ekya first lady ne president nga beetonda eneetonda yaobanga bwagyogedde nga bwebali bakyogedde era kiraga kubabuga nti Katonda wange nsaba bwe mbanga nyina kyenakola ki oba tokimanyi bwemba oba tokikola ki Katonda wange nsaba kwetonda nakola hajuguma lukino kyanjawulo ne bwembanga nina kati ekyo kizingira mubiri ebikolebwa nga tebakola ki
nga tebamanyi kubanga bo beekakaza tebasobola kukola kintu kibi mu bugenderevu naye olaba nga balina ekyayitawo nga kiyise mu bo bwe baba bannaye betwakwatira mu byobufuzi bo gye bali wampa intelligence kubanga oli gwe bagamba intelligence tulinayo abaganda twabasibira bwereere oli gwe bagamba yasinga okumanya nti bwe tubanga tulina bye twakola bo tebamanyi kakati bakikiriza tufune abakozi b'amasimu eddakiika tulina 5 zokka zezisobolayo okuweera essaawa 7 katufune ku masimu gammwe oli ku radio Budwala